mbalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Aba South Africa balabye omugaso oguvudde mu kutabagana nga bayita mu kakiiko akanoonya amazima n'obwenkanya, naye okusumululwa kw'omusirikale Nalukalala kuleetedde abantu bangi mu South Africa okwemulugunya. Eugene Dikok yali aduumira eggye ery'omutawaana eryali lirina ekitebe kyali mu Blank Pass mu Pretoria. Ekibinja kino kyali kikolera mu Mankwetu ng'era kyenyigira mu kulya enguzi n'ettemo. Dikok yali amanyiddwa mu kutta abalwanirizi b'eddembe abaali balwanyisa effugabbi okufuna emirembe. Oluusi n'oluusi abajambula be baapanganga emirambo egyabo be battanga ne babateekako obuganga. Mu 1996 baamusiba mayisa n'okwokya ekitebe kya ANC mu Bungereza. Newankubadde yasonyiyizibwa emisango egimu, kkooti yasalawo emisango gye tegyali gya buntu bulamu. Kwe kumusalira emyaka 2012 mu kkomera, abaddeyo akatwazayo emyaka 2 ne bamuta. Dikok abadde mu nkiiko ezibuuliriza emirundi egiwera ng'era awaayo abakulu abaamuwanga ebiragiro bye yagobereranga. Awandiisa amabaluwa ng'asaba ekisonyiwo olw'ebikolobero bye yazza n'okulaga gavumenti emirambo gy'abo be yatta. Naye Eugene Dikok alijjukirwanga emirembe n'emirembe ng'omutemu nnakinko ow'emirembe gy'obusosoze. Omuwendo gw'abannamawulire abalumbwa gweyongera ku linnya era n'amawulire ge basaka geeyongera kusunsulwa. Ettemu ku bannamawulire lyafuuka lya bulijjo mu nsi za Buwarabu okuva Syria paka Lebanon. Abantu 14 ku buli 10 be balina omukisa ogw'okubeera mu nsi etafutyanga ddembe ly'abannamawulire. Eddembe ly'okufuna amawulire balirinnyiridde, bannamawulire babaggalidde, abamu bafudde. Mu nsi za Turkmenistan, North Korea ne Eritrea eddembe ly'abannamawulire lyafuuka lya kufuma. Ate zi gavumenti za Vietnam ne Saudi Arabia zeeyongedde okukwata ebyamawulire n'omukono ogw'ekyuma. Obutafaayo obulagibwa ebitongole ebivunaanyizibwa okukuuma obulamu bw'abannamawulire obutanyigirizibwa kwawaliriza ekitongole kya Reporters Without Borders okusaba amawanga amagatte okubakangavula ganoonyereze ku ffujja erikolebwa ku bannamawulire okusobola okusiba bano abampemba abawendule. Ekiteeso kyayisibwa amawanga amagatte okusobola okuwa bannamawulire obukuumi ku mirimu gyabwe. Kino kisuubira okuyamba mu kukwata abajambula abagajambula n'okutugumbula bannamawulire. Ebifo by'enzigota bifo bya bwavu n'omugotteko. Omusasi waffe Spider MC katuwa ebisingako. Obulamu tebutera kuba bwangu mu ghetto. Ebbula ly'ebyetaago, amazzi amayonjo, amasannyalaze gattako obuyu bireetedde ddala obuzibu. Ebbula ly'emirimu, endwadde n'obukyafu bireka obulamu mbutuufu nga bukosefu. Kyokka abamu bagamba obulamu bubanyumira, abalala bagamba bayiiya nnyo okubwamuka. Twogeddeko n'omu ku batuuze ba ghetto kaatubuulire ku nsonga eno kyagyogerako. Obulamu bubadde si bwangu mu ghetto, abaana babonaabona naye ng'ate abantu b'omu ghetto tulina ebitone bingi. Twetaaga gavumenti etwongere amasomero g'ebyemikono. Pulaani gye tulina okuva mu ghetto, bintu bingi nnyo abaana b'omu ghetto bye basobola okukola, kugeza ng'okukola engatto, kutunga ngoye, bintu bingi, naye ng'ate obu ekireese obuzibu oluusi tebaba na busobozi, tebafuna abantu babakwatako. So twetaaga abantu abo ne organization ezo zijje zitukwateko paka ku muntu wa wansi tulabe nga naffe tuva mu ghetto. Ebyo nno bye bifa mu ghetto. Nsigadde Spider MC ku lwa NewzBeat. Weebale nnyo Spider MC ogatutuusaako. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula olindirira amawulire amalala agookya. Nsigadde nze Survivor ne Ladies Like. Gano ge mawulire ku ngoma. Wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio paka ku street. Ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.